akole ekisoboka tuzifune. Ntwaba minisita Bahati n'atukakasa nti bye yasuubiza ajja bituukiriza. Kale leero tutudde nga abakulembera abasomesa mu yunivasite zonna mu Uganda okutegeeza ensi eno nti ssente zino tuzeetaaga bilioni 10 zisobole okuyamba profesa nga Pulezidenti bye yatusuubiza okugenda ku bukadde 15. Wetwogera kaakano profesa afuna obukadde 8 mu kitundu. Kitegeeza akyali wansi ennyo. So nti bonna bazituwadde n'endala n'ezisigaddeyo profesa abe nga asogoza obukadde bumeka 15. Kale olukiiko luno bwe mulaba bano ba chairperson tutudde kino kitusazeewo. Tutegeeza ensi eno Uganda n'abakulembeze bonna nti ssente zino tuzirinzo bilioni 10 ziyambe okwongera ku musaala gw'abasomesa profesa asobola okweza obukadde 15. Era ne tutegeeza ensi eno n'abayizi baffe n'abaana abajja okusoma mu yunivasite nti semester ejja 18 19 etandika mwezi gwa 8. Omwezi ogw'omusanvu egunaaba guwedde nga tebatusasudde titujja kugulawo yunivasite, titujja kuba waka, titujja kusomesa.